ng'Obuganda bujjukira emyaka 33 nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo alamula. Bino bikulu okumanya. Nange ndi musanyufu nnyo kuba kati nga ndi ku radio ya Ssaabasajja Kabaka era nga mbebaza mwenna byemuweereza eri Obuganda era nga tusanyukira wamu nammwe olw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Amanya gange nze nalinya Beatrice Nameka nga ndi nalinya wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye, Ssekabaka Muteesa eyakuba ekibuga e Kasubi Nabulagala. Amatikkira mu Buganda batikkira Ssaabasajja Kabaka era amatikkira gabeera naggalabi era gakolebwa omulundi gumu mu kufuga okwo okwa Kabaka oyo gwe batikkidde. Naye nga tulina oluusi bakabaka bagenda ne balinnya ku Namulondo nga bakyali bato. Tulina yalinnya ku Kabaka Mulondo bayina na myezi bwezi wa mwaka gumu. Tulina Ssekabaka Daudi Chwa naye wa mwaka gumu. Kati egyo emyaka baba tebasobola kutikkirwa. Naye nga Buganda bumanya nti Kabaka gyali, Kabaka yaseeredde era omusika waali. Kabaka yabuze kuba tugamba nti wafu babula bubuzi ne bagenda mu kibira, naye bamanya nti omusika waali, naye nga abatannafuukira ddala Kabaka oli. Kati okufuukira ddala Kabaka afuga Obuganda bamutikkira era ku luno twafuna Kabaka nga bamutikkidde Naggalabi 1993 bamutikkira ne tufuna Kabaka mujjuvu mu Buganda. Obutafaananako mirundi mirala gyonna kyali kikulu nnyo mu Buganda kubanga twali tumaze emyaka n'ebisiibo Obwakabaka tebuliiwo. Okuva mu 66 Obwakabaka lubwaggwaawo ne busaanyizibwa Kabaka Muteesa n'awaŋŋangusibwa tewabadde Kabaka. Kale Abaganda baalina ennyonta n'essanyu epitirivu okulaba nti Kabaka atikkirwa e Naggalabi. Obuganda ne buddamu okufuna Kabaka omujjuvu afuga Obuganda. Naalinnyawo wennyini bangi balaba Naalinya Lubuga. Wakati awo osobola okulambulula eri abavubuka n'abantu abakulu gye bali abatakimanyi nti Naalinya Lubuga y'ani ne baloba Naalinya abalala n'osobola okubatemeratemera omugaso n'obukulu bwa Naalinya Lubuga. Mu Buganda abasika basika ne balubuga, omusika yenna asika ne Lubuga. Abasika abasajja bwe bamuteekako n'omukyala Lubuga. Naye abasika baffe ab'abantu ababulijjo bakugamba nti bakuwa akambe, bakuwa ekibbo, tebagamba nti mu nnyumba temuli kkubo, oyanirizanga abagenyi abo no munno b'okoze eki g'osikidde. Naye omusika owa Kabaka nga alinnya ku Namulondo asika ne mwannyina era mwannyina oyo tumuyita Lubuga, yabeera Lubuga we. Era Lubuga oyo ye tebamuwa bibbo na bwambe, bamuteekako bamusumika ne bamukongojja nga Kabaka naye bamukola ki? Ne bamukongojja era bwe bamala okumusumika bamugamba nti mugende mufuge ne munne Kabaka. Naye newankubadde ekigambo ekyo bakyogera nti mugende mufuge, buli omu amanyi wakola ki? Wakoma. Lubuga amanya wakoma. Lubuga mu Buganda Kabaka yamutuma, tasobola kuva eno n'agamba nti olw'okuba ndi musigire. Kabaka taba na musigire. Era Kabaka amala kumutuma nti genda wano, genda okole kino, genda okole kino mu linnya lye n'amutuma. Awo lwagenda n'akola ki? Lwagenda okukola. Naye tasobola kuva eno n'agamba nti kati nze neetumya. Abalubuga we era batambula bonna, ebintu ebisinga babikola ki? Babikola bonna. Naye ng'oli ye mukulembeze ono amuyambako. Ye watasobola genda Lubuga yakola ki? Yagendawo. Waliwo ebintu bingi Kabaka byatakwata mu Lubuga ye abikola ki? Amutuma ye n'amugamba nti genda. Kyetuba tulaba ku mikolo egisinga tulengera nga Naalinya Lubuga yaaliwo, abantu ne bagamba era yaba amutumye. Lubuga atasobola kukiikirira Kabaka nga tamutumye. Kabaka yaba amugaire kukola ki? Gwoba ogenda. Tewali mulala asobola kugamba nti Lubuga jangu okiikire Kabaka. Kabaka kennyini alina okukola ki? Ogamba nti osiima. Kabaka n'asiima n'amugamba nti genda okole ekintu bwekiti ne bwekiti. Kale naye nga buli Kabaka aba ne Lubuga we.
era bakabaka abedda buli kabaka yatuumanga lubuga we erinnya era ekigambo ekya Nnaalinya kino kimuwulira nti Nnaalinya oyo olubuga wa Muteesa olubereberi Muteesa olubere yatuuma lubuga we Nnaalinya kubanga yajjanga leeti ku mmere Nnaalinyanga mu bibbo n'avuga nti owange gwe n'olinyanga bulinya mu bibbo buli kiseera kati ono ye olw'ebyejo byabwe nerimusanyusa nnyo n'agamba looza baba bampitanga era nerifuuka nti ye Nnaalinya we kakati erinnya lya Nnaalinya we wa Muteesa w'olubereberi naye ne balubuga abalala bonna nabwe baaliwulira ne baga nti naffe ndooza kati okutwagula ku balubuga abalala bonna naffe batuyite baki Bannaalinnya naye bakabaka abedda buli kakabaka yatuumanga lubuga we ki erinnya kyova olaba nti Wekasengejje ye Kiyumba Oweruwunga ye Ssanga lya Mbogo buli omu balina amannya ge babatuumanga ekitegeeza Nnaalinya lubuga muntu mukulu nnyo mu Buganda abeera ddala mukulu abeera mukulu nnyo kati wabaddewo ogambye nti waliwo wali obukulu bw'amatikkira simanyi oba onokiteeka mu Lungereza simanyi abaana abo ba .com abo abali ku mitimbagano kuno ku CBS FM bayongera okitegeera lwaki tujaguza lwaki tugajjukira nga bwe ŋŋambye nti tujaguza nnyo amatikkira yeddala mu kiseera kino olw'okuba nti gatujjukiza ekyo kye twali tatulina ne kakati kyetukola ki kyetulina era Kabaka Mutebi aliko kati bamutuma n'erinnya erya Kimera ne bali mubbula mu jjajjaawe Kimera kubanga ne Kimera naye yaliwo bamuleeta ng'obwakabaka bwali buwedde nga tewali kabaka ku Namulondo ne bamuleeta nazzaawo obwakabaka ne Kabaka Mutebi ono kye yakola obwakabaka bwali buweddewo essuubi Abaganda lyali baweddemu naye Kabaka Mutebi najja n'atuula ku Namulondo obwakabaka ne butinta era ekyewuunyisa ennyo nti ate abavubuka abataalabako be basinga n'okukola ki n'okwagala obwakabaka era ekyo tukyebaza nnyo Kabaka kubanga abataddemu nnyo amaanyi ne baba ddala nga bamutegeera ali kumpi nabo ne baba nga obwakabaka babukola ki babutegeera tujjukira amatikkira go bwe gajja tuba tukugamba tulina okwekubiriza munda mu mitima gyaffe okwebuuza ddala kino kye tulina tukitegeera tukimanyi era tukiwa muwendo ki twefumiitiriza buli kiseera ne tuzza buto okulaba nti tuwagira obwakabaka bwaffe ne tuzza obuto okusiima ne tuzza obuto okulaba nti tukola n'amaanyi okulaba nti obwakabaka bwaffe busigalawo nga butinta era nga butambula bunono na buli kimu kyonna kati Nnaalinya nga tugenda kumaliriza saba obeka abantu b'osiima mu nsonga eno today kubanga tugambye today amatikkirwa mu biseera bino today ebirungi ebituukibbwako then oluvannyuma ojja kuba oweereza obubaka bwo eri Namunswa obumuyozaayoza okutuuka ku myaka egyo ffe nga bwolugambye nti ffe tuli ba analogo abaalabako ebyaliwo ne tuyita n'ebiseera ebizibu ennyo nsiima nnyo Ssaabasajja Kabaka okulaba nti asobodde okutambuza obwakabaka buno nga tabutomezza n'abutambuza n'aba nga ali ku Namulondo ebizibu tebisobola butabaawo naye kwali afuga era omulimu gwaffe kumuwagira kubeera mabega we ne tuba nga tukola ebyo ebireeta okuleetera obwakabaka okutinta n'okulaba nti obwakabaka butambula ku nnono nga tebuvudde ku ki ku nnono ne tumuwa amaanyi asobole okuba nti afuga obuki Obuganda ne neebaza abakungu be bonna okuviira ddala Katikkiro bonna kubanga Kabaka afuga naye abaako baatuba okulaba nti ebintu bikola ki bitambula bonna mbeebaza neebaza abataka bonna abali ku nnono okulaba nti kubanga abataka abo be balimu ennono yaffe etambuliramu abo okulaba nti bakumaakuma abazzukulu era kuba kati n'abaana abato olaba n'abaana abali ebweru bonna beenyumiriza mu miziro gyabwe ekino ekyo kizze nnyo kwegamba waliwo ekiseera bwe kyatuuka nga n'erinnya okugamba nti oli Muganda owulira nga abantu abamu tebagala kukola kikukyogera naye ku mulembe gwa Kabaka Mutebi buli Muganda awulira nga ali proud of being Omuganda era buli Muganda erinnya lye tasobola kulikweka n'olwekyo kyebaza nnyo mulembe gwa Kabaka Mutebi
nembebaza bonna abakungu bonna bakola nabo ebitongole byonna bitadde mu Bwakabaka amaanyi. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Kabaka wa Buganda, tukwebaza ebirungi byonna byokolera Obuganda, tukwebaza okwagala kwonna kwotadde eri Abaganda. Ffenna tukwenyumirizaamu, ffenna tukuwulira era ffenna tukwagala nnyo. Tukusabira Mukama Katonda akuwa obulamu, akwongera emikisa, obeere mulamu, owangaale, ofuge Obuganda. Ng'Obuganda bujjukira emyaka 33 nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo alamula, bino bikulu okumanya.